chips ya daka koko plain chips teziba tuje mu VIP takulia daka soda alipeta singa chokanya abasalu awalo bisaluni kwe katika tugenda daka soda no chikko uli omukulu mumanyi aliwa uli ono ukakofira oyombeka ne oli simulaba ayambadde akakofira ka ready mu t-shirt enjeru oli mumanyi eyina ekitoki mutegedde yani babi webale nnyo kuwagira bivulubeera wamulabirawa mulabira ku saati tagikyusa wamana kunuwaki yaliwo twamulaba naye nga bannamasaka mwebale kuwagira njagala nnyo bannamasaka mwekubira engalo ez'amaanyi bannavip katuveeyo katuddeko mba others bannange enjala kyebakola n'amatiiwa webale kujja mukwano olaga wakedde dda mulabidde kwayuuya ng'olaba yasedda naye nga bibawo mulimu ow'ekitiibwa omulangira twebaza nnyo Buganda okubiriza abantu okukola abantu obagagga mu Buganda tetuli bubi bannamasaka tetuli bubi twakubira engalo ez'amaanyi tetuli bubi nange buli muntu gw'abaana mu kikuubo sinaa mu kiyembe bonna b'emasaka tulina abasajja abakoze n'amanya nga bava Masaka mukulu lwasa erinnya alikoze w'emasaka Masaka omusajja teri muntu w'ebudufala Frank Agashumba Masaka Innocent Masaka bonna b'emasaka tulina wesi wakatikkiro masaka ffenna tuli ow'ekitiibwa Lubega Dickson MADRAT Masaka toyogera ndi wa kitiibwa bannange era nange maama wange w'emasaka yadde nti banzaalira kololo tolimba bantu bikyukamu ate omuntu w'emasaka wamutegeerera katugeze ng'ayita erinnya maama nti kati ow'ekyagwa agamba maama fe ab'emasaka waliwo okoze ensobi wamenye tuliyita maama bawanga wulira ow'ekyagwa naga taata wulira munoona fe ab'ebuddu taata olisege bawangaalamu toyireti mugita mutya Buganda kabiyonjo wulira fe ab'emasaka ebuddu ugusa lubegalasewa mukayungu olugumu olisegeera munnamasaka ng'agusa mmotoka omusajja w'emasaka nga bwasanze omusajja emasaka ng'aguze emmotoka ate akanakuba ekikalu kimbe sibazibu naswadde dda otowulidde nti empewo ekuyitamu tewaniŋŋanidde bantu naswadde towulidde yadde akawewo kiki bibaawo badagamba mba kusuubizo kyekyemotoka sirina ate era ekisulo kyemmotoka sanze na moto ono gatuweeko tusaaga obadde okinye anayinako katono kakusuubizo kyemmotoka bange tokudalira abantu naawe tuyambe kusuubizo kyemu babaleseeko buleese abawuza nguyo omukyala ayina bawuza tuweze kusuubizo kyemmotoka aleeta ekyo bw'aba otyo emmotoka y'empya omunnamasaka omutuufu agenda gravities UAS nalyoka agitwala wali mu Lwera manya wa munyendo omwana alyoka agiwandikako ebigambo emabega n'awandikako akagambo ate akulaba yakugaya mu maaso n'ateekako bwe mba sikulabye tonyiiga ow'emasaka saala wankola bubi kati jangu ondabye kulumya alyoka akula ekyoya n'akiteeka dashboard nga kigira kiti nalyoka akula kino kidole ekikira kite kino kidole ekibwa n'akiwanika mu maaso wa galuwakuba muhambu nga kigira kiti ekibwa yow'emasaka kimugamba tukkiriza osegeera n'agula steering n'agiteekako ekyoya kati bano abasajja bamanyira emmotoka n'alyoka agitona n'agitona n'agyambaza embi
fe emabega n'agenda ng'asabula walukaka yefe ab'emasaka otegeera gashumba nalina sente babagi pakingi gashumba bajja ne moloka avuga emoka ya bbeyi fyeit bw'atuuka ensibu zasuula tamayana gyasitampu aba agenda nanywa kakyayike n'amaliza aba agenda kirwa oh thank you n'akola ki bulijjo Munnamasaka atuuza ensenene nga moloka yempya ajja n'agipakinga wali mu pakingi abawakana mubuuze kojja wa nakasiwe fe tuweeta bujulizi bw'aba yakapakinga vitisi ye asooka teekamu kadde ate takakasa nti kakola n'agikoonako alabo bakakaaba n'akajjamu n'akyetooloola alabo babunamu bulungi nga bwagirese wamala engeri gy'abaakubya ekikalu ng'akakido kalinganga akambe nga kasala nosala enkoko akissa wano mu maaso bakirabira era waaba atambula afuna nnyo okulanga mwenna mulaba ekisumuluzo ekyo kyamwanga sayidi eno omukulu oli otya gyebale oli bulungi mala gyamuyitako era amuka sayidi eno oli okitegeera ayingira oba watakitadde wano kimubeera mu lugalo bwekiti n'akikwata bw'aba ayingira otasooka okubuuza abawumba bamwaza mulimu kiya eno kriketi ovo efe abasomokano era enjaza nyingire nga sinagenda security eri sefu emmoloka yange wegipakinze walungi mwina asikali sagada akwatako nati n'alyoka ayingira ebbanga ne bw'aba afunyeyo omuwala gwakwana ayagala amulage nti alina emmotoka nyabo gyebali yinkwana musajja munnange wali musajja muku nedda kale nyabo gyebali oli bulungi oli bulungi eno ya cricket ovo kitegedde bapita musiitwa enyendo omusiitwa adiweya oyagala okulya oba okunywa njakunywa ojja kunywa naye sente zesse mu mmotoka yange tugende enzikimu okirabe ng'ayagala gikulaga era kyova osanga etudusente kirungi olwaba omwami mayanja musajja mugagga mayanja home connect properties tuwulireko mwami mayanja tuwulireko oyo awagidde ekitundu kyaffe kino bandi webale nnyo mwani mayanja osanga mayanja ng'alina gashumba bali mu disco bagavana bade mutusonyiwe nnyo bannange ekibi kati tebabataddeko mannya mutusonyiwe bannange tulinga abazze okukolera bali kati nosanga mayanja ate kano kabeeno nakamwe kajja mayanja ng'alina gashumba bali mu gavana babeera batya nga bali mu gavana emboozi ze banyumya oziwulira ziba nnungi nga zikwata ku bantu era ku sente kyangu bijja kayakayimba ani mayanja ani gashumba kanaye mayanja bwafaanana kisitu baludde okwera bakoma kweraba Masaka amaanyi ge bazinisa laba bwe beegwako bijja esabula emboozi zaabwe ziba za hola naye nga tebamanyi bonna bali mu kifo kyekimu bijja kuba bisigwego ogazza kafuupi ng'ayimpa ani kafuupi ze ndi mbisi ndi munyendo waddewa ndi munyendo awo kola ki nsinga capati
mwansanga mutuwubireko walisat oba babe bakipsi ya basiba penso waliwo bannaffe aba info trust property consultants batudde wali mwebale kuwagira twagala okwebaza bannaffe aba home connect properties mwami mayanja kati nno kufa baganda obuye baganda tulinamu empisa nnungi naye baganda fe abasinga ojjubisa tujubisa nga tuwaana bubi mayanja embwa eyo erina sente omusiru oyo mugagga mwami mayanja tukubiddeko tofaayo twagala okwebaza bannaffe aba NTV. Thank you so much for supporting. Twagala okwebaza UBC TV Radio Butu tweyanzege Aisha Medical Center mutuwubireko tumujjangu okwo Hajat Assalamualaikum mwebale kujja lidako Hajat oli mukulu ini siye mugundi siye mukyala wa Haji Rashid Lukwago asangibwa natetewo siye kwama mufaananyi wano